Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ebintu bigenda mu maaso n'okubanga byongera okutabukira Anita Amongo oluvannyuma lw'okuba nti kaakati n'ensonga za Zaake okugobwa mu ofiisi nazo zitandise okubanga zikomezeddwawo. Wuliriza, jjukira Anita Amongo ye yali sipiika era ye yakubiriza sinakindi n'okuinfuluwensinga okulaba nga ababaka balonda okulaba nga Zaake afuluma ofiisi y'obwa komishona, ekibiina kya National Unity Platform gye kyali kyamusindika okubeera ng'atuulamu. Wulira, mu mwaka gwali gwa 2022 Sipiika wa Parliament Anita Amongo yagenda n'akola tweet ku mukutu gwe ogwa X ng'agezaako okumookinga Zaake obulumi bwe yali ayita mujjukira Zaake yatulugunyizibwako emabega. Zaake olw'okumutulugunya yatuusibwako obuvune, wabula bwe yawona Zaake yagenda ne yeetaba ku mugimu ku misinde egy'ababaka ba Parliament gye beetabamu. Kakati Anita Amongo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'agezaako okumookinga n'ategeeza nti omuntu agamba nti baamutulugunya asobola okuwangula empaka ezo kubanga jjukira empaka ezo Zaake ze yeetabamu. Kigambibwa okuba nti yaziwangula. Kati Anita Amongo nga bw'obamanyi baali tebakwatagana, n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'abaako ebigambo by'awandiika ng'alinga amookinga era ng'alinga ategeeza nti Zaake alinga ataatulugunyizibwa nti yali ayiiya buyiiya nti obaolyawo yali muyaaye, ng'abuuza omuntu eyatulugunyizibwa agamba nti yatulugunyizibwa asobola okuwangula empaka ez'emisinde. Zaake n'amugamba bw'ogezaako okumookinga omuntu eyatulugunyizibwa oba omookinga bannayuganda bonna abagenda mu maaso n'okuyita mu kutulugunyizibwa ba victims ba torture mu ggwanga erya Uganda. Kakati mmwe abakola ebikolobero bino nga mwe mubirabanga ebiryokke, Zaake n'ebigambo bingi bye yayongerezaako njja bikusomera ekinaaba kyetaagisizza. Kakati Anita Amongo kigambibwa okuba nti eno y'emu ku nsonga lwaki oba y'emu ku nsonga gye yeesibako n'aleeta oba n'influencinga ababaka ab'enjawulo ne bajja ne batuula ne bagoba Zaake mu ofiisi y'obwa komishona. Kooti yatula Zaake yeekubira endulu ng'ayita mu bannamateeka be n'agenda mu kooti ne yeekubira endulu nti baakoze ekikolwa ekimenya amateeka okumujja mu ofiisi y'obwa komishona. Kakati kooti n'eruulinga n'egamba nti Zaake baamuggyamu obumenyi bw'amateeka addeyo abeere ng'atuula mu ofiisi ye. Wabula Anita Amongo n'akwata ofiisi ya Zaake n'agisiba era n'ebisumuluzo n'agenda nabyo Anita Amongo mwennyini nga kaweefube wakulaba nga Zaake takomawo mu komishoni. Okusinziira ku mawulire ge twakuŋŋaanya ngenda kuwa ku butambi nga kigambibwa nti Zaake buli we yatuulanga mu komishoni mbu ng'abeera alabisa bano era ssente zonna ezabbibwa oba ssente zonna enguzi yonna etandise okuliibwa mu Paalamenti y'eggwanga erya Uganda naddala mu komishoni eyo Zaake baali bamaze okuba nga bamufulumyayo. Kati bino byonna bitandise okugenda maaso n'okuba nga bikomawo onaawulira. Kati ensonga lwaki bagoba Francis Zaake bwe tebi mu ofiisi nti Zaake yali abulookinze buli kasente konna akalina okubba mu Parliament. Mathias Mpuuga Nsamba ne babbi banne nga bakozesa Parliament bagoba Zaake mu Parliament. Olwagoba Zaake mu Parliament mu ofiisi bw'oti bwakapa obufere bwonna butandikidde. Zaake agambibwa okuba nti ye yali ng'ayimiridde mu kubba ssente. Kyova olaba emize gy'okulya enguzi ne ssente za Parliament gitandise luvannyuma nga Zaake yamala okuggyibwa mu ofiisi eyo. Wuliriza, oludda oluvuganya lwalonda mu biseera bya Mpuuga, balonda Mathias Mpuuga nga leader of opposition, ne balonda Zaake Francis Tebi nga commissioner, ne balonda n'abalala. Ssenyonyi bwe baamulondera okubeera chairperson w'akakiiko ka Kosase. Kati wulira obufere bwa Anita Amongo ne basajja be. Naye jjukira nakugambye ne bano ba Mathias Mpuuga nabo tebawona kubanga bino byonna bye njogerako baabiri mu makkati. Wulira, komishoni lwe lukiiko lw'oku ntikko olukulembera Paalamenti y'eggwanga erya Uganda nga ku komishoni kuno kutulako abantu bano wammanga. Kutuulako ndoza kankuwa lisiti yonna nga bw'erina okuba otegeere emivuyo gye gyatandikira egy'okubba ssente nga bamaze okufulumya Zaake. Wulira, nakugambye luno lwe lukiiko olw'oku ntikko olukulembera Paalamenti, lwe lusalawo era lwe lulina obuyinza obunene ennyo mu Paalamenti y'eggwanga erya Uganda nga kitegeeza bano abakulu abatuula ku lukiiko luno emivuyo gyonna egikolebwa baba bagimanyiiko. Waliwo ba ex official members oba executive ne wabaawo ba backbench commissioners. Kakati be bali be wawulira abaweebwa ssente akawumbi kalamba n'obukadde 700. Naye okusinziira ku nsonda ezeesigika zitulaga nti ssente ezo okuzibawa tebyali bya mirembe. Ssente baazibawa oluvannyuma lw'okuba nti baali balina bye bakukusa. Kyekiri omusajja kye yakugambye nti ssente za Mathias Mpuuga Service Award yali diversion nga waliwo kye baagala okukukusa babeere nga bakibikka bannayuganda baleme kgenda mu maaso n'okuba nga bakimanya. Mu komishoni eyo gye bitandikira, omusajja yakugambye buli muntu yenna amanyi nti yadiiringako n'Anita Amongo mu ddiiru yonna ey'obufere keekadde abeere nga either ajja kusesema ssente ezo
oba ssekyo ajja kutwalibwa emabega w'emitayimbwa oba sikyo ajja kuyisibwa mu mbeera y'emu. Anita Amongo yali mugenda maaso n'okuba nga afeesinga ebya Zaake bigenze maaso n'okuba nga bikomawo. Wuliriza, komishoni lwe lukiiko lw'oku ntikko olukulembera palamenti y'eggwanga erya Uganda. Era komishoni eno ababaka abatuulako baba mmemba abatuulako babeera bankizo nnyo mu ebyo ebisalibwawo mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Zaake agambibwa okuba nti yatuula mu komishoni nga Zaake alemesa buli nteekateeka ey'okubba ssente. Mbu Zaake yalina olugambo nga buli kikolobero kye bateesa ng'adduka ewa mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amutegeeza nti ssebo mukama wange nti abasajja bali mu komishoni bateekateeka kubba buwumbi bwe buti ne bwe buti. Era mbu kigambibwa ezimu ku saga ezamanyibwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Zaakono ye yaloopanga. Kakati bano abakulu ne balaba nti Zaake lwaki alina olugambo lungi nnyo, Zaake lwaki aloopa nnyo, tetujja kusobola kukukusa addiiru zaffe nga kano akasajja kakyali mu komishoni eno. Kakati ngenda kukuwa baani abatuula ku komishoni ababadde bagituulako okumala ebbanga n'abo abagenda maaso n'okuba nga bafuna ssente ezo oluvannyuma lw'okugoba Zaake. Kooti yasala nti Zaake addizibwe mu ofiisi ye nti era baamugoba mu bukyamu. Ngenda bikuwa wabula Anita Amongo yaggala ofiisi n'ebisumuluzo n'abitwala mu wardrobe ye eyaba ofiisi ye nga sipiika ku palamenti. Era Zaake bwe yava mu kooti yajja agaziwagaziwa ng'akimanyi bulungi nnyo akimaze. Kooti emulagidde adde mu ofiisi ye n'ajja ng'aserebuleetinga era kyekyo ekifaananyi ky'olaba. Wabula agenda okutuuka ku ofiisi nga teri mu kisumuluzo. Agenda okutuuka ku ofiisi nga nzigale ndookinge n'abuuza abali awo oba abavunaanyizibwa ku bya security n'ebyokwerinda ne bamutegeeza nti munnange ofiisi sipiika Anita Amongo yagiggala n'agamba ye wadde kooti eruulinze nti oddizibwe ofiisi yo yaagaanye nga sipiika n'ekisumuluzo yakitwala kiri mu wardrobe ya ofiisi ye ey'obwa sipiika. Era yategeeza nti bw'oba okyagala nga wandyagadde okuddamu okutuula mu ofiisi yo yalina okuwa olukusa so si kooti. Kati kigambibwa nti mu eyo piriyodi nga Zaake agobeddwa mu ofiisi akasente akakulukuta diiru ezayitiŋŋana Zaake ze yali ng'agezaako okubulookinga zaatandika okugenda maaso n'okuba nga zitambulira kumukumu nga ssente ezo ne bwe twogerera mu ssaga zino byonna bitandise okugenda maaso n'okuba nga bikomawo. Zaake aliko ebigambo by'ayogedde ku nsonga za Anita Amongo era bino byonna bigenda kugenda maaso n'okwongera okuba nga birumika n'okuteeka mu kaseera akazibu omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo. Wenkoledde akatambi kano ng'ab'ebyokwerinda bamaze okuva mu maka ge Nakasero kakati balumbye amaka gasangibwa Ekigo. Abamanyi Ekigo amaka gano nagabannyonnyodde. Gano ge maka ga Anita Amongo agabadde googerwako nga gabbeeyi multi-billion home agasangibwa Ekigo gano nga yagagula luvannyuma. Era nga wano we gali waliwo Amos Nzeyi yalina oluganda ku Museveni asula awo, ex-minisita John Nasasira asula awo, eyaliko boosi wa Bank of Uganda amanyiddwa nga Kasekende asula awo, eyaliko oba boosi wa Finance Trust amanyiddwa nga Anet Nakawunde asula awo, ne Sengakula Namasaidi awo naye waasula. Kakati ekyo kyekizimbe Anita Amongo kye yagula wenjogerera ng'ab'ebyokwerinda oba wenkoledde akatambi kano wennakakoledde ng'ab'ebyokwerinda bamaze okugendayo. Kakati ennakasero bitwaliddwa byonna bye basobodde okusanga bye baabitutte. Kakati ne batambula ne bava Nakasero kakati bagenze Kigo okulaba nga n'amaka ga sayidi eyo bagaaza. Kyokka mukadde ke kamu nga neeno mu palamenti ebya Zaake bitandise okuba nga bikomawo. Okumugoba mu commission office kyali kigenderera ki? Mbu yali akola nnyo olugambo ku ssente ze baalinga bakukusa. Kakati nno wano Mathias Mpuuga naye we bitamutaliriza. Meeting zaatuulanga kumukumu wakati wa Mathias Mpuuga ne Anita Amongo nga batetenkanya butya bwe bagenda okugoba Zaake mu ofiisi yaabwe ya commission. Era ye ne banne bwe baali batudde nga balaba stumbling block oba ineegi ya Honorable Zaake Francis Butebi nti olw'okuba buli ddiiru gye baakutulanga eyali ey'ekifere Zaake yagendanga ewa Kyagulanyi n'aloopa. Kyagulanyi n'alabisa ensi yonna we yagambiranga nti the world is watching babano nno nga bigenda maaso n'okubanyiga. Kakati Mathias Mpuuga n'ategerekeka nti yali nsolima from day one, yatambulanga ne Zaake commissioner kumbe ng'amubalambirizi butya bw'amugobya mu office. Kakati Mpuuga Anita Amongo bandibanga ne bino ebya Zaake bigenda kujja biberenga nabo bibazingako essaawa yonna. Katumale okujjawo akalango kano nzije nkutemeretemere n'ekigudde mu maka ga Anita Amongo agasangibwa Ekigo ng'ate kivaawo kigende mu maka agasangibwa e Bukedeya. Bino ebizimbe byonna n'ebirala ebyogerwako yandibanga tagenda bisigaza. Zaake agambye eki? Katujje.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Njagala nkuwe buli ekijja ate naawe saagala obeeko ky'omiisinga olw'ensonga bino tuli wano okubanga tubikutuusaako ate nga naawe olina okugenda maaso n'okubanga obifuna. Mathias Mpuuga zino saga ayinza obutaziwona. Mathias Mpuuga simanyi oba yadduse dda naye bw'aba tannadduka abamuli okumpi bamulabule afune ew'okuyita kubanga buli saga yonna erimu Anita Amongo ewunzikira wa Mathias Mpuuga. Buli saga yonna erimu Anita Amongo zino zonna ezigenze mu maaso n'okubanga zimuleetera ebizibu Mathias Mpuuga gye biggweera naye aba ayina waawulikikira. Kakati essaawa yonna wandiwulira nga Mathias Mpuuga naye bw'atyo akwatiddwa sinakindi nga bamutaddeko embeera y'emu gye batadde ku Anita Amongo naye nga wenkoledde akatambi kano nga babadde bavudde Nakasero nga bagambibwa okuba babadde bagenze paka mu ofiisi ku maka ga Anita Amongo amalala agasangibwa mu bitundu eby'Ekigo ate nga mawulire ge nategeddeko nti n'ebukedeya bwe batyo bagenda babeere nga baazaayo. Kakati nze nenzija mbeere nga ate mbikutuusaako. Wuliriza ebyazzaake bijjirawo ate mu nsonga za Anita Amongo ate bikonekitinga bitya ne Mathias Mpuuga. Njagala owulirize bulungi nnyo. Ngenda kutandika n'ekiwandiiko nkuzeyo Kemabega Zaake ng'agenda mu maaso n'okubanga agobwa mu ofiisi ye ey'obwa komishona era ezimu ku nsonga ezamugobya mbu Zaake yali aloopaloopa nti bano baakutulanga ziddiiru baakwatanga ssente z'omuwi w'omusolo baawanga zi contract ezitaliiyo. Mathias Mpuuga ng'akimanyi kyokka ng'ajjukira baamulondanga okumanya. Uliriza ku komishoni kuno abaali ku side y'opposition baali babiri bokka nga ye Mathias Mpuuga ne Zaake Francis Butebi kyokka ng'ate Mpuuga yalina ku kifo ekinene kuba yali leader of opposition Zaake nga bambi komishona era ng'ali omu ku bali abasatu. Kakati Mpuuga ng'ate ye akolagana na bali ate be bavuganya. Kati Zaake musajja watu ng'aliyo omu yekka bw'ati asobola okwopozinga ebikolebwa era abasajja bagenda okulaba nga tasobola kuba opozingira munda wabula nga ye kyakola buli ddiiru yonna gye bakuba n'agiwulirako. Zaake ng'agenda ewa mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abategeeza nti bannange mu palamenti abasajja bano bayiiya kino ne kino ne kino bayiiya kukutula ddiiru bweti nti Zaake ne bamulanga olugambo ne basooka batandika okumuggalira ebweru wa komishoni nga komishoni bw'etuula ye tayingira. Komishoni bw'etuula bamakinga sure nti ne meeting tebazimugambako. Kyewawulidde bakola Joel Ssennyonyi mu kisanja kino nga kiggwako. Kakati kye baakolanga Zaake bagenda okulaba nti ne bwe baba muggalidde akasajja kaafulukinganga ne kasala amagezi okulaba nga kamanya bye bateesezza ne kagenda ne kabaako bye kaayabya. Kakati kigambibwa nti y'emu ku nsonga lwaki Zaake baamugoba era oluvannyuma lw'okugoba Zaake ddiiru z'obufere zonna zigambibwa okuba nti zaatandikiraawo Mathias Mpuuga anaaluwona. Kati ensonga lwaki bagoba Francis Zaake Butebi mu ofiisi nti Zaake yali abulookinze buli kasente konna akalina okubba mu paliamenti. Mathias Mpuuga Nsamba ne babbi banne nga bakozesa paliamenti bagoba Zaake mu paliamenti. Olwagoba Zaake mu paliamenti mu ofiisi wote bwakapa obufere bwonna butandikidde. Ddayo noonye Zaake we yafuukira komishona n'alayira mwali mbuuzemu wadde ekikopo kya caayi wadde katibba nga kaali kabuze mu ofiisi. The moment kasita bajjawo Zaake bonanza ne zitandika. Kyokka okumanya abasajja bano babbi Anita Amongo n'abantu abalinga mukaaga batula ku lukiiko lwa komishoni okuyisasereza paliamenti. Kati abasajja ba NRM bakambwe nnyo nti baali tebategeeranga nti Anita Amongo mu komishoni eno ye decide n'akabinja akatono akabadde katwala ssente za gavumenti nabo bali shocked ensimbi ezibbwa mu paliamenti bazimanya ba NRM. Yensonga lwaki mulabye Theodore Ssekikunga anyooka ng'omudumu gwa tulakita emaze emyezi 7 nga teriimu dizero. Kakati ngera bwe nkugambye ne Lumbuye bw'atyo bwe yakugamba akatambi ako kaali kadda si kaakati akugambye nti Zaake nga tebannamugoba mu ofiisi y'obwa komishona tewaaliwo ssente zibbibwa lwa nsonga Zaake yakolanga olugambo. Olukiiko lwa komishoni luno lutuulako abantu 10 bammemba era abantu 10 bano ngenda bakugamba
otegere bulungi nnyo bano bonna bo baalinga bakyesirikidde era nga ddiiru zonna baaziringamu bagambibwa okuba nti baaziringamu nga ye Zaake omulimu gwakola guli gumu nti mukama we yamulonda kugenda maaso na kuteeka basajja bano ku nninga. Zaake yatuulanga mu office n'agenda maaso n'okuba nga asirikirira wali ebbali tebamukkiriza kuteesa tebamukkiriza kukola ki wabula nga ye buli kye bakola akeneka ng'akiraba. Wuliriza kati nga bano bakulu omulimu gwe bakola gwonna oba ekikolobero kyonna kye bakola nga ye Zaake akenga era nga bw'atyo agenda mu maaso ye nga byalabye tabisirikira abitwala butereevu ewa mukama we nti bano abakulu bali mu kubba ssente kyokka nga n'owaffe Leader of Opposition by then Mathias Mpuuga nga naye abirimu kakati abatuula ku commission be baani. Wuliriza Parliament erina akakiiko ke bayita commission Uganda Parliamentary Commission nga kano ke kakiiko ak'okuntikko akakulembera Parliament era akatuula ne kasalawo biki ebikolebwa mu Parliament. Wano Zaake bwe yali atuula paka mu mwezi ogwokusatu 2022 bwe baatuuka okumusenchalinga ne bamujja mu office eyo. Ku kakiiko ako kutuulako Speaker wa Parliament era ono yabeera ssentebe w'akakiiko kano Speaker wa Parliament ng'era mukadde ako yali Speaker ja Anita Amongo nga yatuulako era nga mu kusooka jjukira yasooka ku bwa deputy speaker wabula we yafuuka speaker n'abeera nga ye ssentebe kubanga buli abeera speaker yabeera ssentebe w'akakiiko ako. Wuliriza ku kakiiko ke kamu kubadde kutuulako Honorable Thomas Tayebwa ngono deputy speaker abammemba ku kakiiko kubaddeko Robina Nabbanja abammemba prime minister era nga yabeera leader of government business ku kakiiko mu Parliament era ne ku kakiiko ako. Ku kakiiko ke kamu kaali katuulako Mathias Mpuuga nga memba era nga leader of opposition. Kakati mukadde kano Parliament weggweredde nga ye Ssenyonyi tebamukkiriza kutuula ng'olw'ensonga nti Ssenyonyi bw'atuula mu kakiiko ako ajja kukola omulimu gwe gumu ne Zaake gwe yakolanga. Era Joel Ssenyonyi Parliament ene weddeko nga tebamukkiriza kutuula ku commission kyokka ye Mathias Mpuuga yatuulangako comfortable. Commission eno bw'eba etudde be basalawo biki ebikolebwa mu Parliament. Kakati Anita Amongo eno gye yali tayagala kuddamu kulaba Zaake era ng'omulimu mbu yagukola ne Mathias Mpuuga kubanga Mpuuga yaliwo ekibiina kya NUP era nga yaliyo nga leader of opposition. Kakati naye yatuulangako nga memba. Ku kakiiko ako kutuulibwako Honorable Matiya Kasaija ono atuulako mu kiti ekyobwa Minister ow'ensonga za Finance, Planning and Economic Development kubanga ono kana kakiiko kadiiringa n'ebya ssente byonna mu Parliament. Kati Matiya Kasaija engeri gyali Minister wa Economy wa Finance yali alina okuba nga abeerako era akakiiko ako abeerako. Bano be executive ababeera ku kakiiko ako wabula waliwo kye bayita backbench parliamentary commissioners. Bano babeera bana balondebwa nabo ne batuula ne baweza omuwendo gw'abantu 9. Then owe10 yabeera secretariat obaako abeera secretary owa commission. Kakati ulira bana abana waliko Honorable Zaake Francis Butebi ono nga member backbench commissioner wa kibiina kya National Unity Platform era nga yakirepresentinga. Kwaliko Solomon Sirwanyi wa NRM era aliko nga member backbench commissioner, Esther Foyochani backbench commissioner ku lwa NRM ne Prose Akampulira Mbabazi backbench commissioner era ne ku lwa NRM. Kakati ulire embaga we yali bano bonna bawulidde nkusomera. In fact kutuulako ne Adolf Mwesige nga bwe nkugambye nga secretary to the commission clerk to parliament be bantu 10 abatuula ku kakiiko ako. Kakati nga bw'owulidde nkugamba bano abalala bonna abatuula ku kakiiko mu biseera ebyo service award eryokejje Zaake yali amaze okuba nga agobwa ng'ekimugobya musajja wattu kubeera nga aloopaloopa. Bano nga buli kikolobero kye bakola Zaake akitwala ewa mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akiteeka ne mawulire okwongera okukakasa ensi nti bano bakozi ba bikolobero bakutula ziddiiru mu office mu kifo ky'okukola emirimu. Kakati bano abantu 9 bonna beefuulira Honorable Zaake nga balimu omu ne bamwefuulira ne bamugoba olw'ensonga baali balina ddiiru ze baagala okutula. Zaake we yabeererangayo nga ddiiru tezikutuka kubanga yalinga aziremesa. Kakati bano kye baakola ne basalawo nti Zaake ono asooka afulume office tusooke tubeeko ddiiru ze tuyisa. Era Zaake bwe yafuluma mu office eyo nga ababaka bamaze okulonda Parliament yafuuka ekizibu okubba omusente z'omuwi w'omusolo ne zitandika. Abasajja abantu abamu balabanga abali awo bwe batyo naye babeera ne contribution newankubadde nga si bye biraga nti oba byonna biri bulungi. Naye Honorable Zaake Francis Butebi yali ayimiridde mu ddiiru z'abasajja n'abakazi ab'amaanyi era oluvannyuma lwa Zaake okuva mu commission buli kimu ne kitandika okugenda mu maaso n'okuba nga kikyuka. Era
ababaka abasukka mu 200 bakuŋŋaanyizibwa ne batuula mu parliament ne batandika okulonda ne bawanika emikono nga baagala Honorable Zaake Francis Butebi afulume commission olwa Speaker Anita Amongo ne Mathias Mpuuga nga be bali mabega w'okupika kino. Kati kigambibwa nti waliwo n'akasente akayitingana ebiseera ebyo, wandibanga waliwo n'akasente ekuzoomi w'omusolo ezayitingana nga ababaka abamu bandibanga baagulibwa okulaba nga basobola okulonda in favor of side y'abali against Honorable Zaake Francis Butebi. Era kigambibwa nti ababaka baali 115 be balonda nga bagamba Zaake nedda ffe batugambye ofulume commission, nabo ne balonda ofulume nga abamu ku balonda oba oli abo baali tebamanyi na nsonga lwaki Zaake baagala afulume office. The lengthy process of removing a member of the Parliamentary Commission is laid down under Rule 110 of the Parliamentary Rules of Procedure. Welcome. Under this rule, a member of the Commission other than the Speaker or the leader of government business, leader of opposition, or the Minister of Finance may be removed from the Parliamentary Commission for incompetence, misconduct, insanity, or inability to perform the functions of his or her office arising from infirmity of body or mind. A motion for a resolution for the removal of the commissioner shall be initiated by a notice in writing to the clerk indicating the intention of moving the motion for the removal and all the particulars supporting the grounds. The clerk, within days upon receipt of the notice of motion, notifies Parliament and then instructs the Sergeant at Arms to pin it on the notice board and prepare a list with all names of members for them to append their signatures within 10 days. Ulira Zaake beerimbika mu kubeera nti yali takola bulungi mirimu gye, yali takwasaganya bulungi office ye nga bwateekeddwa gikwasaganya, naye nga nkugambye ekyali emabega kwali kubeera nga yeekiise mu ddiiru z'abano. Ekirala, waliwo ebigambo ebyayitingana ezimu ku nsonga ze baakulembeza mbu Zaake yeeyisa mu kifaananyi ekitali kituufu. Zaake yagenda ku mukutu gwe ogwa X n'ayanukula ebigambo Anita Amongo bye yali amugambye. Zaake yagenda ne yeetaba mu misinde egimu, ndowooza gyali gy'ababaka ba Parliament. Anita Amongo, Zaake emisinde egyo n'agiwangula. Kati Anita Amongo, Zaake kye yapostinga, Anita Amongo yagenda n'agamba nti omuntu agamba nti baamutulugunya ng'asobola n'okudduka n'awangula emisinde tabamufere n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Zaake n'amuddamu ng'amutegeeza nti bwe baba bantulugunya kitegeeza nali siina kuwona nalina kufa. Era Zaake yamwanukula ng'amutegeeza nti nnyabo yamugamba bw'ati. Ebimu ku bigambo ebyalabika ku mukutu gwa Zaako gwa X nga kwegamba alinga anenya Anita Amongo n'amugamba bw'omookinga omuntu nganze yatulugunyizibwa tocha victim, kitegeeza bannayuganda obukadde n'obukadde abatulugunyizibwa bonna obo bamookinze. Kakati ate ng'oli mu office ey'obwa sipiika tosaanidde na kukola ekyo. Kumbe kigambibwa Anita Amongo wano yalinga provokinga Zaake asobole okugenda maaso n'okuba nga avaako ayogera byayogera, then oluvannyuma ensonga zibeere nga zimutabukako ng'era bwe kyali. Njagala okutegeeza Zaake bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga bamufulumya office ng'ababaka bamaze okugenda maaso n'okuba nga balonda. Era ababaka abaalonda bali Parliament yalimu ababaka batono ku olwo, wabula abo abatono bonna baalonda against Honorable Zaake nga bagamba nti Zaake batugambye ove mu office. Abamu nga tebamanyi na lwaki babagambye, wabula kigambibwa waaliwo akasente akagambibwa okuba nti kayitingana. Wuliriza, amawulire ne gafuluma ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokusatu 2022. 155 MPs vote to remove Francis Zaake from Parliamentary Commission. Ababaka 155 bagenda ne bawanika emikono ne basayininga ne ku petition Honorable Zaake abeere nga afuluma commission nga commissioner, backbench commissioner ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Wuliriza, Mityana Municipality MP Honorable Francis Zaake Butebi has been removed as a member of the Parliamentary Commission. Zaake yali aggiddwa mu kaseera ako mu office musajja wattu nga bamaze okubeera nga bagimufulumyamu. Wuliriza, Zaake was removed as a commissioner on Thursday night in a secret ballot for allegedly insulting the integrity of Parliament after he took to social media and used offensive language to express his dissatisfaction with the Deputy Speaker Anita Amongo's statement regarding his alleged torture. Uliriza, Anita Amongo yali akyali Deputy Speaker. Ebigambo bye yayogera ku Honorable Zaake n'amuddamu ng'alaga si musanyufu. Ne yali Deputy Speaker then ebigambo bye yali ayogedde
ebigambo byenkugambye ebya Anita Amongo. Kati Zaake bwe yaddamu ng'alaga si musanyufu, wabula yakozesa ebigambo kale Anita Amongo ye bye yagamba nti byali bikakali. In his Twitter post, Zaake regarded the Deputy Speaker as a dishonest person who lacks intelligential power prowess. Uliriza. Zaake yategeeza nti Anita Amongo ali dishonest, ekyo kigambo tekivuma. Era yali alina ne byalaakinga ndowooza ku bigambo bye yali ategeezezza. Kati Zaake abasajja ne bamuteeka ku ntandaalo ne bamukaka abeerenga ebigambo ebyo abyetondera abisangulewo olw'ensonga bo balaba nti yali aweebudde ekitiibwa kya Paalamenti. Zaake nga bw'omumanyi. A total of 155 MPs voted in favour of the motion. 4 were against and 2 votes were invalid mu Parliament. Baalonda mu kye bayita secret ballot. Era nga secret ballot eno ababaka 155 be baalonda nti Zaake musajja wattu afulume office ey'obwa commissioner ku misango gye yali takoze kubanga yali yeerwanyeeko bwerwanyi okusinziira ku bigambo speaker bye yali awandiise ku mukutu ng'agezaako okumwataakinga. Era okusinziira ku kiwandiiko kino nga bubalaba bwe batyo bwe baali, ababaka 155 baalonda nti yes Zaake afulume, ababaka 4 be bagamba nti no asigaleyo, abululu 2 bwali invalid. Era ababaka abalonda bali 161. Kakati ebimu ku bigambibwa nti ssente zandibanga zaaliwo era nga zaayitingana. Wuliriza, ababaka b'oludda oluvuganya naddala ab'ekibiina, tubale ekibiina kya National Unity Platform kyokka, kyali kirina ababaka abasukka mu 50, wabula Zaake abaali baagala asigale mu office baali 4, nga kiraga nti ababaka b'oludda oluvuganya ennamba esinga mukadde ako mu Parliament tebaalimu. Munnayuganda we yeebuuliza kakati bano bo baali ludda wa? Parliament abantu 160 ababaka ba Parliament 161 be baaliwo era be baalonda. 2 obululu bwafa, 4 ne bagamba Zaake asigaleyo talina musango. 155 ne bagamba nti Zaake afulume kubanga ffe speaker atugambye, naye ng'omusango balabika baali tebagumanyi, Zaake gwe yali azizza. Kakati ng'omusango ogwo gwe nkugambye mbu yaweesa Parliament ekifaananyi ekibi, tukyatambula, ebya Zaake bikomyewo. Anita Amongo tebinnaggwa, Mathias Mpuga mumukwateko kuba essaawa yonna naye tawona. Earlier, when the House carried at the motion for remove of Honorable Zaake, the Deputy Speaker said he will be required to apologize to the House within 1 week. We ask the opposition to give us another name, she told the House. Anita Amongo yagamba nti nga bwe tugenda maaso n'okukola akaweefuba okulanga Zaake tumugoba, alina okwetonda mu bbanga lya wiiki emu ku bigambo ebyo bye yayogera. Era bw'amala okwetonda, ekibiina kya NUP mutuweereza omuntu omulala atali Zaake, kubanga ekibiina kya NUP kye kinene ku ludda oluvuganya era kye kyali kironda bino. Kakati Anita Amongo ng'agamba mutuweereze erinnya ly'omuntu omulala, ono Zaake tetugenda kukola naye, olwo ebintu bitandika okwonooneka. After the House adopted the report of the Committee on Rules on the alleged misconduct and misbehavior, some members of the opposition exited the chamber even before the voting could commence. Ndowooza yino ensonga mugitegedde ababadde beebuuza ababaka baaliwa. Oluvannyuma lw'okulaba nti bino bigenda kuyita era nga kirabika baali tebagenda kusobola kulwanagana nabyo, ababaka b'oludda oluvuganya ne bagamba tetujja kubeerawo nga bino birondebwa, era bwe batyo ne bagenda maaso n'okubanga bafuluma Parliament. Kyova olaba nga bano abaalonda akalulu ako akaali ak'ekyama baali bangi ku sayidi eri, naye nga kigambibwa nti neeyali leader of opposition by then ng'apretendinga nti naye ali wamu nammwe mbwe alwanirira nkyukakyuka, yali nnyo emabega w'okulaba nga Honorable Zaake Francis Butebi takomawo mu ofiisi. Era ekifaananyi ekyo kyolaba baali bafulumye Parliament nga balekedde bali bagende maaso n'okulonda ebintu byabwe, era nga balonda olw'ensonga baagala Zaake afulume ofiisi, ensonga nga bwe nzikugambye. Kakati kiki ekyaddirira? Wulira, Zaake yayita mu bannamateeka be n'agenda mu kkooti n'agamba nza banzigyemu mu bumenyi bw'amateeka, n'ayita mu bannamateeka be Abalukwago and Company Advocates, n'agenda ne yeekubira enduulu. Era oluvannyuma lw'okugenda mu kkooti, kkooti yakawaŋŋamula n'erulinga ti Zaake mwamugoba mu bukyamu. Era kkooti bwe yali emwadressinga, baamwadressinganga commissioner wa Parliament. Era Zaake ono yalabwako ng'ayogerako n'eri eggwanga, era n'ategeeza biki ebyali bibaddeyo oluvannyuma lwa kkooti ng'eragidde Zaake bamuddize ofiisi ye. Zaake ebyokwetonda byaliwo naye Zaake yasigala aguguba, era yasigala ne karakita ye
ey'okubalabisa. Kakati ate kkooti mukadde ke kamu ng'eragidde Anita Amongo kwata Zaake omuzze mu ofiisi ye kubanga mwamuggyayo mu bumenyi bw'amateeka, era mu kumwadressinga nga bamaliriza bamwadressinga nga commissioner wa parliament, ekintu ekyanyiiza ennyo Anita Amongo. That Parliament breached its own rules of procedure in adopting the motion and resolution to remove him from the office of Parliamentary Commissioner. Now, the same court also found that Speaker of Parliament Anita Amongo had breached rules of natural justice when she acted as a judge in her own case by continuing to preside over Parliament in sessions regarding Zaake. In the majority judgment of 4-1, the justices faulted Parliament by passing rules of procedure and impeaching Zaake without quorum and amending the committee report and order paper to include a resolution to suspend the MP. But having ruled that the process leading to Zaake's impeachment was illegal, it means he is still a parliamentary commissioner. Okategedde nti kkooti yasala n'etegeeza okujja Zaake mu ofiisi ye kyali kimenya mateeka, kyali iligo. Parliament yamenya amateeka gaayo gennyini g'erina okukoleramu emirimu, era Zaake baamuggyayo mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti n'eragira Zaake addizibweyo mu ofiisi ye, wabula ekyewuunyisa Zaake bwe yavaayo n'ajja agende ku ofiisi ye, agenda okutuuka nga ofiisi nzigale nga ndookinge. Kwe kubuuza abaawo ti kakati bannaaye ate ofiisi ani yagiggadde ng'ate kkooti eragidde nzidizibwe mu ofiisi yange. Kakati ekyaddirira Zaake bwe baamugamba nti bino birimu Anita Amongo, era ekisumuluza Anita Amongo ye yagenda nakyo, yajja n'asibawo n'agenda nakyo n'atutegeeza nti bw'oba okyagala genda mu ofiisi ye, mu wardrobe ya ofiisi ye ya Parliament, ekisumuluzo gy'ogenda okukijja. Wuliriza, Zaake yalumba sipiika Anita Amongo n'amugamba nnyabo mpa ebisumuluzo byange. Zaake nga bwe mumumanyi yamugamba mpa ebisumuluzo byange, kkooti endagidde obeere nga onziriza ebisumuluzo byange nzire mu ofiisi yange nga commissioner. Anita Amongo yagaana naye n'aguguba, era naye nga bwe mumumanyi kakati embeera neegenda maaso n'okuba ng'etabuka, era Zaake yasigala yeekubira enduulu musajja wattu, naye nga mu kaseera ako nga ddiiru ziyitingana, era mukadde ako amawulire we gaafulumira ku nsonga za Service Award abasinga obungi ne batagafuna. Wabula nga ebigambo bimaze okutegeerekeka, era n'abamu ku bakulu mu kibiina kya NUP nga bamaze okutegeera nti abaali emabega w'okwegabira ssente z'omuwi w'omusolo Mathias Mpuuga yaliko, kyokka ng'eno yeerimbika mu kubeera ow'oludda oluvuganya, naye ate nga bwe badde eri ebbali yakwatagana bano, olwo nga n'ebyama bimaze okutegeera nti Mathias Mpuuga, Anita Amongo be bali emabega w'okugoba Zaake, n'ensonga nga zaakubeera nti abaloopaloopa. Buli ddiiru gye baagezangako okukola yalinga abaloopa. Zaake yalemerako, musajja wattu ng'agenda mu maaso n'okuba ng'apuushinga okulaba nga bamuddiza ekisumuluzo kya ofiisi ye, wabula byonna nga byappa. Bino byonna ebigenda mu maaso olwaleero biraga obulimba okuva mu Parliament. Wiiki ewedde oba wiiki bbiri emabega lwe twagenda mu Parliament nga twagala tulabe oba Parliament yagondera etteeka orders okuva mu Constitutional Court eno gye tulimu olwaleero. Twasanga ofiisi nsibe, mwenna mwakiraba ng'ebisumuluzo tekuli, era twatuukaawo ne batugamba nti ebisumuluzo biri mu wardrobe ya sipiika yabitwala ebya ofiisi ey'obwa commissioner. Naye mujjukire nti omusango ne bali bagusala abalamuzi 5 bonna bakkiriziganya, era ku balamuzi abo 4 they addressed me as a commissioner of Parliament. Ne bagamba commissioner Zaake nga okuva order yakolebwa ndi commissioner biri bye banjawo nga babikoze eki babikwashinze nga babisazizzamu, era nga order erina kubanga ekolerawo immediately ne wenjogeera wano ndi commissioner wa Parliament. Naye luno olutalo lwonna lugenda mu maaso olutagenda kuggwa ssaawa za leero, lutagenda kuggwa kati, lwatandikira ddala okuva pulezidenti wange Kyagulanyi bwe yannunda ku bwa commissioner of Parliament. Era okuva olunaku olwo abakulembeze ba Parliament eyo baawulira bubi nnyo bantuuza era nakati Zaake bw'obeera mu Parliament eno tolina kwambala masuuti, galiko kutabantu be baawamba. Ne baŋŋaa Zaake bw'obeera muno tolina kwambala kakofiira. Bwe natuuka munda Zaake bw'obeera muno tolina kubuuliza bibuuzo binnyo kuba kati gwe ng'enjoli wa opposition yeggwe auditor wa Parliament eno, internal auditor. Tulina kutubuuliza bintu bingi nnyo, olina otuleka n'otuwa emirembe ne tusasanya ssente nga bwe twagala. Kati we natandika okubuuza ebibuuzo ebingi ennyo, accountability questions mu commission eyo, ne batandika oleetawo embeera kwe kulaba sipiika yavaayo nammuukinya nga totya victim. Bwe mwabiraba obuzibu bonna bwatandikira kwe kuvaayo ne baleeta okuwaayiriza nti nze nagumye sipiika, era ne bankolako mob justice kwe kunsingisa emisango, kwe kujja mu kkooti wano ne mbawaabira.
mukuwawaabira kati bawulira obusungu bungi nnyo nti okuva order wezafulumya constitutional court paka olwaleero tebazigonderanga palamenti ennamba tegondera mateeka ko mukimanyi bulungi nnyo palamenti eyo nti bo bennyini babbi bamabaati agikulyayo kennyini kati omubbi yennyini owamabaati essaawa yaleero musuubira okuba nga agondera amateeka kati we twagendayo ku palamenti eyo ne tubagamba nti mulina okubanga mugondera kooti ya ssemateeka kyeyagamba ne bagaana ne babitwala kubanga biri awo kati kwe kutandika olwaleero okulaba nga babeera ku pressure naye njukire spokesperson wa palamenti yagamba nti bo bakola apiiru era apiiru gye bakola etegeeza nti Zaake talina kubeera mu ofiisi eyo kati olwaleero wano bakimawo ki bandibadde bali ku supreme court era kyobola badde balimbye abantu banyo ne basookera eri ku supreme court wajje balina okubeera we wali apiiru naye olowooza lwaki olwaleero bali wano baagala kulaba nga balwana basazaamu oda eza kooti eno yennyini just imagine kati kyonna kye baagala okuba nga bafuna kibagenda kukifunawo wano kati oba olaba batwambushinze ne tujja wano naye naffe tubagambye tugenda kukola responses ezo ku lunaku lwaleero nga tetunaba kuggwako balooya bange bagenda teekamu responses olwaleero wamala oziteekamu tulabe ng'omusango guno guwulirwa bwe bataddemu kuba kati be bali mutuwaabira kati twe tuli mu kuddamu mu mbeera eno so tulabe nga kooti era eddamu eissuwinga eddamu eryasatinga itself eddemu etekewo orders bupya ebalagire bupya tibannange bye twasalawo byebyo twabisalawo tutegeera twabisalawo nga tuna gwe twebuuzizaako era sipiika alina okugondera ekyo oba njagala oba tanjagala oba ninako akakuku oba alaba mufaananira bubi oba alaba nze oba okunyirira kwange kumutawaanya nga ye alaba oba bbaawe ye afaanana bubi alina okukkiriza tukole alina okukkiriza munoonyerezeeko alina okugondera ssemateeka eno oba ayagala tayagala eno ye ssemateeka y'eggwanga ffe ebintu bye byalimu naye tetugenda kubifaako ave mu byabalongo be adde ku nsonga za ssemateeka agondere ssemateeka kitwagala twagala agondere ssemateeka tetwagala kutunnyonnyola kintu kyonna wabula madamu sipiika agondera ssemateeka order zafuluma eza constitutional court mbeere mu ofiisi eyo kati oba tosobola zigondera era okomyewo mu kooti kati ate awaabira Zaake naye naawe swalako ku myaka gy'olina swalako olabe ng'ogondera ssemateeka kyetwagala bannayuganda baagala okulaba nga waliwo rule of law mu ggwanga lino nga luwa enfuga eri mu mateeka oba tosobola kugagondera amateeka vaawo olabe abalala abanasobola okugondera ssemateeka bino tukoye okulaba nga tetudda mu bintu by'ekisirusiru tukoye okulaba nga mutudaivatinga tulina ebizibu bingi nnyo betwandibadde tukolako eri bannayuganda bye batusuubiramu naye mwagala kutuzza mu nsonga za kintu za kyana kito zitali mu nsonga bwobanga ssemateeka ogimanyi kikyegamba nga constitution yasazeewo olina amateeka agakolebwa palamenti galina okugonderwa eno ssemateeka ekolebwa palamenti naye kyewuunyisa nga abakulembeze ba palamenti ate tebagigondera kyannaku nnyo kinyiiza n'okunyiiza naye ffe tuli bantu abagondera amateeka era abagagoberera kyupola twagenda ku palamenti awo ne kati olwaleero avuddewo n'akikutinga kiriya nti Zaake nze ndikanga baana mu palamenti eyo ku ye akitunda kiriya kibaleese wano olwaleero balooya ba palamenti n'aba state nti nze Zaake ndikanga baana mu palamenti era bwenzijja bwe nti abula okwefumita mu ttaka omutugululireyo kiwedde kiriya olwaleero bakitadde mu zigundi zaabwe omusango gwe baleese wano olwaleero gwe tuza okwedifendingako nti Zaake ntiisa eri palamenti era Zaake abakanga nnyo ne balooya bange bwe balaba ku muloodi ate bwe balaba ku kanso Aaron luli eri yabatabukira bubi nnyo kati balabanga ffe tuli kirooto kya ntiisa eri gyali era agamba ffe tutiisa kirabika n'abalongo be kati twagala ave yakkirize ekintu ekituufu kikolebwe bino byonna bikosa buweereza bwange baagala kunziba mumwa guno bagala Zaake sirika naye nze sijja kusirika baagala kulaba nga nze sikikirira abantu bange kyobola bantawaanye sawa yaleero nandibadde ndi mu constituency basiri mu constituency nga tuweereza nsonga z'abannayuganda ne palamenti bagitadde mu luwummula ne bagamba palamenti eggalewo tejja kukola tusooke tumalirize Zaake tumufulumye wano kireke banamala okungoba ndowooza ng'ensonga z'abannayuganda zitereera ngoloba jjukiro zikolako naye nze nvudde kubadde kuva palamenti bwe yatandika nganze mu kiseera bantwala mu kakiiko kampisa nga bantuusinga banzize eno bwe basiri ku kooti ndi wali eri kubanga nze bagezaako dda okunzita ne bigaana bazze bankuba emirundi nakabeera tukyadde emirundi egyo 5 nganzija wano ku kooti ne mbawangula
nga bantulugunya kati ebyo nabyo biraga nti nze nagaana okuttibwa bangulira ne bigaana kati olwaliro bali mu kumbonyaabonya kati obala bali mu kuteeko misango gya njawulo bwe nvaayo okwogera Zaake kati ate oyogedde bubi nnyo bwe nvaayo okugaa nti bannange ensonga zaffe muzikoleko ez'abannayuganda mutte abantu baffe nti ate Zaake ebyo oyogera byaki kati kino kyonna kirakiddwawo nti this is a winch hunt kubanga n'emisango gye banvunaana ku palamenti tubabuuza ani anvunaana era nazza musango ki tebasobola kubyogera kati ebyo byonna birabikibwawo nti ddala bantya mu palamenti eyo kuba olwaliro avuddeyo n'agamba nti ffe Zaake tumutya Zaake okujjako mu palamenti kyobala ne honorable Werakayi yavaayo Kinyamatama n'agamba Zaake talina kubeera mu palamenti eyo ng'atuukiriza kirere ky'abakulembeze ba palamenti eyo ba speakers nti nze Zaake tebanjagala mu palamenti naye kiba kitegeeza nti omuntu yenayina bw'oyogera amazima toyagalwa muntu yenayina bw'oyogera amazima okuba kuyita kusiwuuka mpisa olwokuba nze njogera amazima ne mbagambako ebyo bibaliko muntu bw'akugamba nti nolina akasasiro mu maaso go oyo muntu ate aba akwagaliza nze njagaliza eggwanga lino mugobere ssemateeka mba mbagaliza mbagamba muta abantu mba mbagaliza kubanga nze tetwagala abantu baffe nga bali mu makomera bwe mbagamba bannayuganda mubafeeko mufe ku bantu baffe naye bino byonna bikolebwa nze kati olwaleero sisobola beera mu constituency ndi bize mu bino bya makooti sisobola kubanga nkigira abantu bange ne palamenti yennyini bagiggala olw'okuba ndi mu bukiiko simanya bwampisa ebyo byonna olaba nga mob justice bagitaddewo ogenda olaba nga accuser committee ya palamenti yennyini yekolako accusations ate era yuke yennyini bw'ogigamba Zaake kiki kye mumuvunaana agakatunoonyereze tulabe musango ki Zaake gwe yaziiza so bino ebintu bikyamu nnyo era tulwanyisa ebikolwa bino ebikyamu ebya palamenti tugenda mu maaso nga tulwanirira ssemateeka yaffe nga tulwanirira eggwanga lyaffe live mu ddubiro eririmu tusobole okulaba nga tuyingira Uganda ensuubizi etagenda kubaamu kubonyaabonyezebwa kuba kati nze olaba abonyabonya memba wa palamenti mulamba olwo abalonzi bange olwo abalonzi baffe olaba okuba Zaake olaba bali mu kunkolako bino ebyenjawulo kisuubire mu palamenti ennamba eri mu kuwaabira mubaka waayo mu palamenti wano nti Zaake talina kubeera mu komishoni talina kuyingira na mu palamenti byo emisango bye baleese wano nti Zaake threat eri palamenti gwe musango gwe baleese wano olwaleero naye ebyo byonna tugenda kubiyitamu ne bannamateeka baffe olwaliro tutaddeyo empoza yaffe era tubalinze okulanga next week batubuulira hearing wegenda okubaayo kubanga wiiki ejja ndi bize mu misango egyo kati twagala wiiki eri eddako nga n'omuloodi waali tusobole owulira ensonga zino kooti eno esobole okubishuwinga orders empya tulabe ddala enfuga y'amateeka mu Uganda egoberebwa oba bagenda mu maaso nga balimirira ssemateeka eno nga bazze bakikola bulijjo kati oyo yali 222 era nga bw'obiwulidde ebigambo bya Zaake olwo ng'ensonga lwaki baamugoba mu kakiiko mu ofisi y'obwa komishona etandise okuba nga etegeerekeka awo mukadde ako ng'ebintu amazima gatandise okuba nga gavaavaayo mpola Honorable Zaake Francis Butebi teyalina musango gw'amaanyi wabula olw'okuba nti ye waaba ensonga agiriko agibeerako siriyasire era bwe babaawo ekikolwa eky'obuli bw'enguzi Zaake yaloopanga nnyo ewa mukama we kaakati nga ne Mathias Mpuuga biba bimukosezaamu kyova olaba nakugambye Mathias Mpuuga naye yennyini nkulayirira bino ebintu tagenda kubiwona okuggyako nga banaaba basazeewo obusazi bamuleke naye nga Mathias Mpuuga naye ebibye si birungi Zaake bamuggalira mu ofiisi wabula ekyewuunyisa Zaake yasigala nga y'omu Zaake yasigala nga talekeddaawo okubeera ng'ayogera olaba ne ku fulo ya palamenti Zaake yasigala nga bano abantu abakalubiriza wuliriza waliwo olunaku palamenti yali etudde era yali bali kye bayita high intensity palamenti baali balina bye bateesaako Zaake yayimuka era ne kino nakyo kyali kyagala kumuleeteramu buzibu ng'abasajja balinga abaagala okkirabanga nakyo ekibi Zaake yasituka n'agamba madamu sipiika omukuumi waayina emmundu mugamu ku mateeka agafuga palamenti mu chambers omwo temukkirizibwa muntu kuyingirayo na mmundu oba ekissi kyonna wabula Anita Amongo ng'akozesa olukujjukujju n'amaanyi ge yali yeewulira omu ku baali bamukuuma bayingira n'emmundu Zaake we yali atudde yagiraba era n'asabirawo akazina n'agamba madamu sipiika njagala okubako ensonga gye ndwayizinga wano ku tebo yo ku fulo abamu ku bantu abakuli awo bayina emmundu ekintu tekikkirizibwa Zaake ababaka ba palamenti abaali ku sayidi ya NRM baagezaako okwagala omuvuvuba ng'ayogera ng'akabonero akalaga nti Zaake yali threat mukadde ako era nga ne byayogera kwegamba ye ng'akuba bano buli kye bakola ekigambo okuba nti kya kisiru Zaake ng'akikuba ezimu ku nsonga ezaamuviirako okuba ng'agobwa kakati wenjogerera birabika nga bitandise okukomawo wuliriza. Madam Speaker, I wish to present a matter of order touching our safety and particularly my life. Being a victim of gun violence in this country, Madam Speaker,
I've seen one of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker. Let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subject because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind the gentleman. Which one? Not my bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Madam Speaker guided so well, you must listen in silence. We shall not accept being bullied here. Come on. Maintain silence. Madam Speaker. Wait. I want you to listen. Come and point for me the person. Show me the person. From there. Listen. I know the rules. Why did you send me there? Listen. Honorable Zake. Zake. Listen to me. Honorable Zake. There's a gun in the house. Madam Speaker, I beg, let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First, Sergeant at the arm, can you check? Check. Remove your jacket. Kakati mukadde ake emmundu yali ekukusiddwa era oluvannyuma byazuuka nti kituufu emmundu yaliwo ekintu ekyali kimenya amateeka naye olw'okuba Anita Among obuyinza bwali bungi nga kizibu nnyo okusobola omuwangulira mu muzannyo gwe gwennyini. Kakati wenjogerera emboozi ezo zitandise okuba nga zikomawo era byonna biri mu kwetuuma kwa Anita Among naye ng'ebimu bigenda kukola amatabi. Buli muntu yenna yali mu ddiiru ezimu ezifaanana bwe zityo. Mukadde kano wenjogerera yandibanga agenda kuba aroza ku bukambu obwo. Ye Anita Among ebibye si birungi kubanga wenkoledde akatambi kano nga n'amakaage agasangibwa ekigo gatandise ogenda maaso n'okubanga gakolebwako search. Bali mu kuganoonyerezaako okusinziira ku information gye nfunye okuva mu nsonda ezeesigika. Batugambye investigations into former Speaker of Parliament have widened to searching her other homes in Kigo and Ntinda. Ulira nate waliyo n'amakaage Ntinda. Amaka ga Anita Among agasangibwa ekigo nago gatandise okubanga ganoonyerezebwa era baadiployinzeeyo. Amakaage agasangibwa Ntinda ate nga olunaku lwajjo nakuwadde amawulire nti n'amakaage agasangibwa Bukedeya nago aba SFC bagasazeeko. The development follows the search of her home in Nakasero yesterday. The move follows General Kaguta Museveni's ordering a probe into Anita Among's over alleged money laundering and corruption. Kakati bino byonna oluvannyuma lw'okunoonyereza okubanga kwatandise birabika tebigenda kukoma. Amakaage agasangibwa ekigo gali mugenda maaso n'okubanga ganoonyerezebwako. Amaka agasangibwa Bukedeya n'ag'Entinda gagambibwa okuba nti ali mugenda maaso n'okubanga anoonyerezebwako. Wuliriza, waliwo wano ekiwandiiko ekifulumye omukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga ogwa Chimp Reports era nga gukakasa bino byengenda maaso n'okubanga nkutegeeza gwampuliriza ku mukutu guno ate ogwa Red Zone TV. Batugambye amaka ga Anita Among gasaliddwako ag'ekigo. Wuliriza, security teams start search at Among's Kigo residence. Gano ge maka gasangibwa ekigo saidi zeeri Ngandejje Rubugu mu Ntebe Road bula. Wulira, police and intelligence operatives on Sunday morning launched a fresh search operation at a residence of outgoing Speaker Anita Among in Kigo along the shores of Lake Victoria, extending a widening corruption and illicit enrichment investigations that have shaken Uganda's political establishment. Amaka ga Anita Among agasangibwa ekigo nga bw'ogayimirirako olengera Lake Victoria. Njagala okutegeeza amaka gano gasaliddwako. Nakugambye amaka gano begaliranye neighborhood ya side yawo wano wa Bay. Abakungu be basulawo be baagulawo, simanyi oba baagulawo oba baatwalawo butwazi naye nga amaka nago gagambibwa okuba nti gasaliddwako. Highly placed security sources said the operation began early Sunday and involves detectives from CID working alongside military intelligence and other security agencies. Ku lunaku olw'e Sunday ku makya ngenda kusoma mwezi 17 kisi okusinziira ku sources ezesigika
zitugamba nti ekikwekweto kitandise ku makya ku Sunday era ba detectives okuva mu bitongole ebyenjawulo okuli ekya CID Chieftains of Military Intelligence CID n'ekitongole ekirala ekya n'ebitongole binna ebyokwerinda ebibadde mu nsonga eno kuliko ne SFC bagenda maaso n'okukola search ku maka ga Anita Amonga amalala agasangibwa ekigo kyokka ate nga jjukira nakugambye n'agasangibwa Entinda nago gali mu kunoonyerezebwako n'agasangibwa Bukedeya nago gagenda kunoonyerezebwako kyokka nga bino byonna bizimbe bya bbeeyi. The Kigo operation started this morning after the Nakasero operation was concluded late last night. A senior security source familiar with the investigation told Chimp Reports on Sunday. Omu kuba senior security source oba security officer abali mu nsonga zino bategezeza omukutu gwa Chimp Reports nti enkya lunaku olwaliro oluvannyuma lw'okuba nti okunoonyereza ku maka g'e Nakasero kwabadde kuwedde mu kiro kakati ku makya abasajja ne bakwata ekkubo ne bagenda ku maka ago agasangibwa ekigo nago ne batandika okugaaza. Another source described the Kigo property as one of the several locations investigators are now focusing on as they expand inquiries into alleged unexplained wealth, money laundering and financial dealings linked to the former speaker and her associates. Kano kawulire nnyo Anita Amongo n'eminywanyi gyo n'emikwano gye bwe bagenze maaso n'okubanga bakukusa ssente z'omuwi w'omusolo bagenda maaso n'okubanga banoonyerezebwako. The latest operation follows an oversight as such at Amongo's heavily guarded Nakasero residence where detectives reportedly examined documents, electronic devices and financial records until past midnight. Mu kusaakinga kuno ebimu ku bigenda maaso n'okukolebwa bakwata amasimu ne baganoonyerezaako recordings biki by'amasongo nagabadde akuba documents financial reports na buli kimu bagenda maaso n'okubanga bakyaza. Era Anita Amongo kigambibwa okuba nti ebyakazuulibwa biragira ddala nti essaawa yonna yandibanga ajja kugendako n'emabega w'emitayimbwa bamutaddeko amaanyi simanyi oba bo banaamalirawa byonna weetuli ogenda maaso n'okubanga tubikutuusaako. Kati okusinziira ku kiwandiiko kino kiraga nti amaka g'ekigo gatandise okubanga ganoonyerezebwako. The investigations intensified after Inspector General of Government Igigi Aisha Batala and Nalule confirmed receiving a complaint accusing among of a possible failure to fully declare the assets and wealth under leadership Ochimanyi. Bano abasajja bagenze okutandika okugamba nti Amonga anoonyerezebweko nga balina bye baategedde era bye baategedde ebyo nga bigenda mu maaso n'okuba nga bireeta obuzibu. Anita Amongo yagaana okudiikira yalinga ebimu ku by'obugagga bye byabadde agambibwa okuba nti bye yafuna mu makubo agataategeerekeka. Kakati oluvannyuma lw'okugaana okubidiikira yalinga kimuzaalidde ebitukula makayi byazaalira ku nsiko nga bwe nakugambye. Kakati mukadde kano we twogerera Anita Amongo okumunoonyerezaako bwe kugenda mu maaso naye ng'ali mu kye bayita house arrest takkirizibwa kufuluma kikomera naye nga mu kusooka nakugamba tebamukkiriza yadde okufuluma Kampala Wakiso ne Mukono. Kati mukadde kano takkirizibwa na kufuluma wakaawe bamutaddeko akazito olw'obuli bw'enguzi olw'okubulankanya ssente n'eddiiru zonna z'abadde ng'akwasaganya. Ensonga zazzaako ezikomezeddwawo Mathias Mpuuga alabika tagenda dutonda n'abantu abalala nga bwe babadde nga mu ziddiiru ezimanyiddwa n'ezo ezitamanyiddwa. Mu mawulire ago njagadde obeere ng'obitegeera. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo tujja kuba nga tujja nabwo. Katukomewo ate tuwuliziganye mu updates eziddako. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.